kati President Museveni watuuse talina gwatatya ate kiriyo kyabadde kitya talina gunamulabye ng'omwana bamuleetedde ebyokulya siyo wamulabye bamuleetedde ebyokunywa mwana bayita namutuukako na bulungi bwati Museveni namugamba nedda sifu sijja kubirya talina gwateekengera nze nagamba ne bwogenda mu kereziya no Museveni n'omulaba ng'atudde linda biddako bano bafaaza abaga muzibirize tusabe tasobola wakiri akubamu engalo bwati ebituli asigale ng'alaba kati nayo Kyagulanyi gyali Egypt talina muntu mu nsi gwakyesiga kakati Egypt nga Kyagulanyi tagenda amutyako ki waliwo ebiri awo enfa y'abanne ababadde mu buyinza by the way baabasinga bafiiridde ku bugenyi eyo Isitolo agiina tamanyi oba yeye Byarimana Isitolo agiina nendadayi Isitolo agikola ki jangu ogenda ono we South Sudan Salva Kigundi yali omulwanyi waabwe Mutegede yafiira mu nnyonyi Galanga enfa ya Galanga yafiira wakaawe kakati bw'aba yeekengedde naye ayinza okuba omuki bw'aba yeekengedde ayinza okuba omutuufu Isitolo ebiri itself kati obugenyi bwa Egypt yabutambuza kakyalina bugenyi mu nsi bw'ayagala n'ekyokubiri bw'oba okyakyagala ne corruption ali awo president twamuwa presidential jet eyina abavuzi eyina abadoctors abagibeeramu eyina bapilot eyina buli kintu kyonna n'abagirabirira bayinginiya bonna tubawo omusaala naye ennyonyi tekyava waka lwaki ekyo badde okimanyi lwaki takyalitambulira talina wangatya kati lwaki corruption alemedde mu State House eyo question esooka kiki ekisooka kuddira baaluganda ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano ne baweebwa emirimu mu State House era singa ogenda okitunuulira okuva ku layini yonna ekola mu State House baaluganda lwa President Museveni kate corruption lwaki wejjira nga andi teyinza butajja lwa nsonga teri abagambako teri bulemu yonna tebalina kikyamu kyonna kye basuubira kujja gye bali tuli amawanga agasoba 50 agali mu ssemateeka w'eggwanga bameka bulabye mu State House singa ovaayo n'otunuulira abaana bano nga bw'ojja obalaba wano bonna eno yonna State House naye nga baaluloola President Museveni President yennyini omulaba ye President wa Uganda Minister of Education Janet Museveni CDF Muhoozi Kainerugaba Salimu Sale Presidential Advisor Bright Lwamirama Minister for Animal Cedric Nzairwe Presidential Advisor Milia Karugaba Administrator mu State House Sabit Muzeyi Minister James Katera that is on yani family member is a family member Joyce Mirembe Private Secretary Sam Kuteisa ono naye waaki wanagaga naye nga wa family ya waka Alan Masiko ono yebba wagundi ya muwala wa Sam Kuteisa Jimmy Muwesi is a Minister for National bona gwanga litya bali bumu kati atulaba we tuteekerawo ekibuuzo ani akulembedde enguzi ani akulembedde enguzi kyenvudde gamba mu State House nti bwe tuba bakugoba ng'ogoba osookera ku Museveni yennyini n'omugamba waayi eggwanga likulemye bulemi sookodde ebbali ekibuuzo ky'osindise mu ggwanga eggwanga likoze eki liganye famire emu gy'otadde mu State House ani anenya munne families endala n'amawanga amalala agali mu Uganda ffenna tuli basiru abantu b'omumambuka baayinanga amazima mangi nnyo gavumenti ezasooka era bwe wagendanga mu kooti wadde nga bakuggyeko bail nogamba okufunye bail ya $5,000,000 bwe babanga bakutanga omusango ogusinzi sente zo waddangayo nazo bail exactly sure ombulidde kapya sente za bail mulina kye mubimanyi bayino zitudiza sente bail omusango ogusinze genda bakuwe sente zo wano olututa tugamba leka tetudda mabega olukutobolooza bagenda kuddamu damulira kyazimba mu baana ba ghetto tumalize n'ekyo simanyi omuyina kimulaba
akolayo ki? Bagenda kuleetera ekyali e Rwanda kisinge n'ekijja okulaba e Uganda. Sokoleke Damulira ekimututte mu ghetto n'atwala abaana for skills, babawe skills z'amagye mu ghetto. Simanyi oba mubira bwe tubira abanza obutambi mulaba ayogerera ddala oluyayi Damulira oyo. Actually Damulira nze nali manyi namukulu mu police simanyi bamuteeka ate ne basitula ne President Museveni ne bamutwala mu ghetto. Mutunulire eggwanga gye liraga. Okubudamya abantu mu Buganda kwe kutuleetedde ebizibu kuba Mayanja yabadde ayogera Katikkiro wano. Ninewuunya n'okwewuunya mu nsi eno. Mayanja nagamba ffe ng'Abaganda. Mayanja yabadde Omuganda. Tukkiririza mu Baganda abawa Kabaka ekitiibwa. Ne tukkirizibwa mu Bannarwanda abawa Kabaka ekitiibwa. Mayanja ng'omutyoboozi w'Obwakabaka tetuyinza mubala mu Baganda. Ye yajja atya mukimuteeke mwera kuba taata wa Mayanja ajja ne Apollo Kivu e Bulaaya nga mubuulizi wa njiri. Apollo Kivu e Bulaaya yali mubuulizi wa njiri nga taata wa Saamu Mayanja mwetisi wa migugu gya Kivu e Bulaaya. Egye batambuliranga nga musajja mulundi Bamayanja amenyeyo bajjajjaabe basatu abaziike wano. Kale tubanirizaako basebo ne banyawo mwenna gye musinzire okubanga mutugoberera kambabuzeeko nti mwasibye mutya mujebaleko. Of course Saturday drone tukomyewo final omukulu leero amaze n'atufisizza kadde oluvannyuma lw'okumala ebbanga ali bize. Abamu abamumbuuza just because temumanyi ali mu kalulu ate ali mu bululu busatu. Akawumanya MP Flavia Kalule Nabagabe, akawona Leo Patrick Nsamba n'akake ne president so bwe mumulaba abuze bambi temulowooza nti twalidde tetunaba kulya n'enjala etuluma ate tetuliredde kulya ate aka president ke tusookeraku akasooka Nsamba ne bwaba tagenze nga president Nsamba alina okugenda kuba yeteze shuwadira kuba mwesimbyeko tekuli alina bwongo bwa Nsamba buji bwe balina so obuze ku bantu bale mbalamusizza nnyo mwenna batulaba nesooka n'obbeetondera yes kubanga okusooka kwa byonna ntutte ebbanga ddene naye wiiki eri ey'omunda nali mulwadde nabagamba sisobola kuba nti mbeera nammwe ebintu bingi ebizze biyitawo biyitirivu nnyo eggwanga litambulira ku sipiidi gy'otannaba kulaba naye nga mbeetondera olwakadde ako ke mutaasobola kundaba naye nga kati olwaleero ndi nammwe alhamdulillah yes kale ninamuko Kisenyiga ngenda genda mpola mpola bwompulira nfeesa toseka kuba Kisenyiga kyankutekuttemu enfufu ebadde nnyingi wadde enkuba yatandise otonnya bannanga abaana abali ku online eyo mbabuuzaako batte Musa okuva wali Saudi Arabia Nagawa Sharifu Lwere ali e US mukwano gwange Lwere ne US y'omwami ono gwe waŋŋamba gwe nakugamba ayagala ebipande by'okutimba ali mu kalulu gwe wambuuza ti omwami yabulirawo oli gwe twali tugenda nekugamba abadde mulwadde yabuzeeko naye akomawo yono omukulu Lwere gwe nakugamba ate akadde kekano ak'ebipande ali US mukwano gwange mumayino yajja bambi nannoonyaako muno akomawo yaŋŋambye December ndowooza banange mwenna gye musinzira abali mu comment section omwo nga muli baddeire mbeegayidde munterengayo Edi ndi wano ntumiraako bw'oba toyagala kumentioninga nga ntumiraako ntume ne kugundi njaba mentioninganga mu video ezinabaziddako tutandise bwe tuti mweki eno gye tuli mu kumaliriza mwe muli eka video aka sparkins ng'eri eggwako aka President Museveni ng'ali mu kuyombera enguzi mu State House enguzi eno yampadde ekintu kimu kye nalabyemu kye neewuunyizza etuuka etya mu State House kakati nga tetunnatuukayo eyo katusooke tutandikire Egypt akantu ako kakulu tusookere mu State House nka bateereko oba wandibadde osooka kabateereko kuba abasinga waliwo be tulina abatali mu ggwanga nga teweemenya. You make sure the president sees this letter, and it's true. When I would see it, I would answer and give a solution. And the bringer of the letter is paid.
Here. We have arrested them. Now, those officers of yours, many of them are dead, clogged by those parasites. But me here, I've got many years. I don't only listen to one person. Of course, in the end, we get information because the Ugandans, they are really, because NRM is a benevolent group. We're not vicious. We don't hunt people. So these people who plan bad things, when they get along the way, they say, why are we doing this? Why are we doing this? Let's go and report. They come and report themselves. Now, that 4th of July, people who got the information couldn't get anybody reliable. Can you imagine where you are? Jiso, Hanamani, Diso, they don't trust all those. So these people came and looked for my daughter. Imagine my daughter, Natasha. Natasha is the most apolitical. They went and said, they told her, no. There's one of my girls who is in the media. They see her in the media, say, this one, we see her in the media. He may know Museveni. Because she's in the media. She's called Kareche. She's in the media. So they talk to her. Now, Kareche also does not easily get to me, although she works here. So what does she do? She goes to Natasha. Natasha now became the Director General of Intelligence. Because the system is dead. Kankumao. Because the system is dead. Akantu ako message yarabise bulungi. Era president nga yekubira enduru. Engoze mu malawo eri banna Uganda n'eri eggwanga nti government ye oba structures ze yateekawo ezagiso ezaki zonna ensi tekyazesiga. Ekyo kyavuddemu ye, temuwaayira kirumira, temuwaayira muntu mulala yenna. Balina mugaso. Era ekyo kikonfaminga nti Uganda is a failed state. Is a failed state. Kyavudde mu mukulembeze wa ggwanga n'akulaga nti ddala ekiri mu ggwanga siri eggwanga bwe lyalikoze eki. Is a failed state. Secondly, singa tubadde mu nsi ezigoberera demokrasi omulusi nga Museveni yagenze dda ng'ali maka ge lwaki tulangubwa president yabuvuddeko. Mu nsi ezigoberera ebyobufuzi, ensi ezimanyi demokrasi n'enkozesa y'obuyinza, kaakati bagwe president otandise kuwaaba eri abantu, b'abantu bawaabewa. Muganda waliyo omwana we yabuliza kati omuntu agoyingiwa exactly. Kuba kati ye kennyini yekubira enduulu ku corruption ate emu ku nnyingo ezaali ez'NRM ezamuleeta mu buyinza. Naye nga kyerabidde kyenvudde gavumenti yandibadde amaze n'okulekulira ng'atuviiridde. Ate ekyo kikonfaminga nti takyayina busobozi bukulembera ggwanga. Era ni mu kalulu kano ke tugenda muti yandibaddemu. Ku bigambo ebimuvuddemu nze byenkubaganyako ebirowoozo ebimuvuddemu ye ng'omuntu. Museveni? Ekisooka atutunuulira tuli ku speech ye gye yakoze. Lwaki corruption alemedde mu State House? Eyo question esooka. Kiki? Ekisooka kuddira baaluganda, ab'eŋŋanda, abako n'ab'emikwano ne baweebwa emirimu mu State House. Era singa ogenda okitunuulira okuva ku layini yonna ekola mu State House baaluganda lwa President Museveni. Kate corruption lwaki wejjira nga ani teyinza butajja lwa nsonga teri abagambako. Teri bulemu yonna, tebalina kikyamu kyonna kye basuubira kujja gye bali. Tuli amawanga agasoba mu 50 agali mu ssemateeka w'eggwanga. Bameka bulabye mu State House? Singa
singa ovaayo n'otunuulira abaana bano nga bw'ojja obalaba wano bonna eno yonna State House naye nga baaluloola President Museveni. President yennyini omulaba ye President wa Uganda, Minister of Education Janet Museveni, CDF Muhoozi Kainerugaba, Salimu Sale President's Advisor, Bright Rwamirama Minister for Animal, Cedric Nzairwe President's Advisor, Miria Karugaba Administrator mu State House, Sabit Muzeyi Minister, James Katera that is on yani family member, is a family member, Joyce Mirembe Private Secretary, Sam Kuteisa ono naye waaki wanaggaga naye nga wa family ya waka. Alan Masiko ono yebba wagundi wa ya mwala wa Sam Kuteisa. Jimmy Muwesi is a Minister for National bona gwanga litya bali bumu. Susan Muwesi that is the Presidential Advisor. John Karugire Presidential Advisor. Hope Nyakayire Administrator mu State House. Oje that is Henry Tumukunde oyo family member. Moses Byaruhanga family member. Joyce Sabune director wa Cotton imagine ngwatali manga nako. Natasha Museveni Karugire oyo naye member wa waka. Wanu Rwabogo Presidential Advisor onuru yawasa waka wa mukuru. Alice Kabayo Richard Kabonero Edwin Karugire onakolanga contracts za government zonna je banange kakati ate bava kwekyo bano bamaze okuwa ate nabo ne bakuba amatabi ewalala mu family era mu family yemu kati ekibuuzo kyabongereko nakano nti bw'otunula Janet we bamuwa mu education ale n'akuba amatabi mu universities za Uganda kati tunuulira kye yakola Makerere Vice Chancellor alina Itre Henry Director for Gender Mainstream onwameta Azobia bayina omugisha Basa Evelyn bayina omugisha Principal College of Humanity and Social Science onwaita Ayekire Josephine. Principal College of Veterinary tuyina omujuni Robert. Kakati bwaveeyo chairperson for appointment committee eya university Edwin Karugire era n'akuba ettabi eddala mu university ekyambogo era n'akuleta Vice Chancellor Professor Eric Katunguka bonna ba Luganda bonna academic registrar Dr. Annie tuyina omugisa Director for Planning Robert Bataringaya Dr. Annie begumisa sibe banabesema ebambabule andi nkuliitira bibu kakati ono Director for Planning Robert Bataringaya kati Senior Procurement Officer Muhanguzi Richard Chief Internal Auditor tumwewa asimwe ibo bono Senior Public Relations Officer tuyina omujuni asokolekera ondegede kati atulaba we tutekerawo ekibuuzo ani akulembedde enguzi ani akulembedde enguzi kyenvudde gamba mu State House nti bwe tuba bakugoba ng'ogoba osookera ku Museveni yennyini n'omugambo waayi eggwanga likulemye bulemi sookodde ebbali ekibuuzo ky'osindise mu ggwanga eggwanga likoze eki liganye family emu gy'otadde mu State House ani anenya munne families endala n'amuwanga amalala agali mu Uganda ffenna tuli basiru wazaako lumuwa kakati bimutuuse kati kitegeeza alinga aweereza message eri abafamily abali mu State House nti the system is dead ate bwamala kuba giso teyinza tuukira ku muganda wa Museveni oludde mu abantu tebakyesiga badiso ate nno bava okwero si kuliko simanya viso simanya giso simanya piso simanya niso balimu paka lutuuka muki naye ensi tekyesiga structure wateeka ku gundi kati bayitira mu bamawulire
bagambe Natasha kati Natasha atagambe muzeyi kugamba Natasha yalinga aliro yo mu State House yekka akonno kabinno ako kabi kyovola banti wano mu Africa kino President Museveni kye bakoze eggwanga bwe ligwamu akavuyo ebitundu nkaaga ku buli 10 konoonyi b'obudamu babeera ba family members ba president ali mu buyinza kino olaba bakozi so nze mbawo ekintu kimu ku ssaawa eno kiraga ki nze ku Museveni gwe nali mmanyi gwe nali ntegeera ebyo byali tebisobola kubaawo era singa abantu abali mu NRM bavuddeyo ne balaba President Museveni endulu gye yeekubidde abadde akomaawo bwebanga pate etegeera kyekola ebiseera by'omu maaso bano bamugamba muzeeyo okusinziira ku kino kyewakoze nekyolaba kiri mu ggwanga n'embeera naffe abaagala famire zaffe zisigalewo n'eggwanga litambule koma wano ate ebintu by'okusembeza abafamire abikoze ku ssaawa esemba wano ati kakati wano waleeteddemuhozaawo nti amaanyi gagenda gakuggwa olaba nga be balina okwetooloola nga balina kuba abalala obatya tewabawa tobagabudde oluggi oluliko bafamire kati abalala bonna oba batya naye bootya bo badduka balagawa kati ekyamubagudde ne kimutwala e Egypt atuuka okwekolerayo ebiringa abiga basindise kyabadde ki kati President Museveni watuuse talina gwatatya ate kiriyo kyabadde kitya talina gunamulabye ng'omwana bamuleetedde ebyokulya simuyo wamulabye bamuleetedde ebyokunywa mwana bayita namutuukako na bulungi bwati Museveni namugaana edda sifu sijja kubirya talina gwateekengera nze nagamba ne bwogenda mu Kereziya no Museveni n'omulaba ng'atudde linda biddako bano bafaaza abagaa muzibirize tusabe tasobola waakiri akubamu engalo bwati ebituli asigale ng'alaba kati naye Kyagulanyi gyali Egypt talina muntu mu nsi gwakyesiga kakati Egypt nga Kyagulanyi tagenda amutyako ki waliwo ebiri awo enfa y'abanne ababadde mu buyinza by the way baabasinga bafiiridde ku bugenyi eyo lisitola agiina tamanyi oba yeye Byalimaana lisitola agiina nendadayi lisitola agikola ki jangu ogenda ono we South Sudan Salva Kigundi yali omulwanyi waabwe Mutegede yafiira mu nnyonyi Galanga enfa ya Galanga yafiira wakaawe kakati bw'aba yeekengedde naye ayinza okuba omuki bw'aba yeekengedde ayinza okuba omutuufu history repeat itself kati obugenyi bwa Egypt yabutambuza takyalina bugenyi mu nsi bw'ayagala n'ekyokubiri bw'oba okyakyagala ne corruption ali awo president twamuwa presidential jet eyina abavuzi eyina abadoctors abagibeeramu eyina bapilot eyina buli kintu kyonna n'abagirabirira bayinginiya bonna tubawo omusaala naye ennyonyi tekyava waka lwaki ekyo badde okimanyi lwaki takyalitambulira talina wantatya kati kirumira leka anize nkubuulidde omwaka guno wakalaba trip mekeza president by the way nasoose pozi neye Kenya trip ziwakalaba luli president walulira president agenzeko e Namibia president atambudde agenzeko mu US yazisinkanye Trump azisinkanye gundi Uganda now is a failed state Egypt ngagga nnyo gye yabadde agenze mbu tukolagane mu by'obusuubuzi ani kati bwe tukolagana nabo baatuvaako corruption kyosanze kati ensi zitutadde era njagala okutegeeza kino olwaleero tusigadde ku musolo gw'abannansi bannansi kati be baddukanye eggwanga tetukyayina bino bye tubaddemu simba ensi yegundi yatuwadde kino abantu emisolo gibakeese bw'obadde okimanyi nga 19 abasuubuzi bagenda kuggalawo amaduuka gonna ate lwaki lwa musolo gibali mu buki mu bulago wano naye n'abasuubuzi abo baasukka baabeeranga mu State House tugenze kwogera gwe mwogera naye mwe mwali mumanye ebibalo bye obuzibu bw'abasuubuzi Museveni ye eggoola ezisinga obungi mu ggwanga abadde aziteeri ekisooka division mu ggwanga abadde yatudaivatinga bulungi
omusuubuzi bw'aba akaaba ate ffe abagula ebintu tuwoza tebitukola ki tebitukwatako ate nga gye tujja ate gye tulaga ekyo yakikola bulungi nnyo n'akituusa abasuubuzi bajja kwekalakaasa ate bannansi batuule oyo kimanyi naye singa nabadde ndi wano waliwo akantu ke nabadde nkutegekedde osooka otegeere nti emisolo tewali munnauganda gwe girese waggulu natunuulidde emisolo drone emu gyesasula drone yokka ya uganda wano etambuza abantu emotoka drone egula emiliyoni 20 gokka naye okutuuka wano esasula omusolo gwa miliyoni 26 ebe kubisizaamu emirundi oyo neyongerako n'enfisi nemala erina okubanga buli lunaku erimu liita 9 ez'amafuta naye ku buli liita 9 gavumenti etwalako sirinsi 15,000 gyemitwalo 13,000 buli lunaku zeba eyina okuwa gavumenti naye mu mwezi drone eba emaze okuwa gavumenti 4,500,000 drone etya emu wamuzenya nekibayamanye motoka ze drone okuva mu gavumenti ezidda muzeyi bwakaaba obubbi naffe tubukaaba oyiro buli liita yamutwala osaakumenyedde gyejjako naye era nga tonnagiteeka ku kkubo eyagala insurance ya mitwalo aga 2 era olina okumala ogiwa ne bagiteekako third party ne PSV emitwalo ameka 3 waliwo nekyebasuubira era emisolo gya Uganda giyinza okunyumira ng'omuntu nti tusuubira nti drone egenda kukoberera amagoba tusuubira advance etteeka ly'omusolo bakugamba kusolooza ku oli kyafunye naye bo bana basuubira nti ogenda kufunamu olina okusasula emitwalo advance income emitwalo 28 egyo olina ogisasula basuubira nti ogenda kufuna kakati okucekinga PSV income tax n'ebirala byonna gye mitwalo 65 najyo sooka ogiteeka wali bali ku drone etya emu kakati naawe nnyini eyagigula bwe bagikuba ekipapula ate kikusangayo eka nga weebase ekipapula eky10 bana abatula njagala kino wano mutegero kati twogera ku bantu bonna bye bategeera byonna njagadde abantu bategeere kubanga omuntu agenda n'alowooza nti abasuubuzi baba bakaaba ffe tukatutunule naye bibakaabya nekyebiraga byebiganyiza eggwanga okutambula nabadde era ku ekyo kuba wano batakisi abasinga abantu abasinga tebalina takisi tebasuubira nti bo kibakolaki kibakosa naye bwe twabadde ne Honorable Patrick Nsamba emabega wali mwezi ndowooza nga gumu gwabadde gwa mukama bafunye nakoze mathematics gwe nabadde nsuubira eyannewunyisiza ndi constituency yokka ya Kasanda North erimu abavuzi ba boda abaana abavuga boda bali 968 Emiya constituency eri nno ne mu kyalo down in the village bali 968 okuva mu ampuliriza Kasanda egyo bakugamba ye town etalinamu kasawuna tekali era tetumuli andi ffe byo tufumbira mazzi ne tudda ne bugumya ne mweyoza mungu yasinga okuba era ye kitundu omutali gye bayita kirabu muri mu pub kakati abo abaana bava mu gombolola nnya zokka ezikola Kasanda North 968 naye buli mwana twababuuzizza mukozesa liita mmeka olunaku omwana batugamba tukozesa liita 3 buli wapiki kakati abaana 968 bakozesa liiters 2,294 olunaku lutya lumu kitegeeza baba bawadde gavumenti ya President Museveni omusolo gwa $4,500,000 mu 1,200 buli olunaku lumu nga ziva mu constituency yawa ye Kasanda mu musolo gwokka nzijeeko musolo gavumenti gwe bajjamu kakati bwe kibanga omwezi omulamba abaana ba Kasanda North abavuzi ba boda
bakozesa liters emitwalo 8 mukasanvu mu 120 zilita z'amafuta kakati ne babanga okubiseemu siringi 155 gavumenti zejjako ng'omusolo ne tubanga tuwa akawumbi kamu mwe miliyoni 305 mwe mitwalo 3 mu Kasanda North yokka constituency manyenga gampedde kitegeeza abavuzi ba boda boda basobola okulima oluguudo lw'e Kasanda ne baluteeka ku sikolansi nene lubanga tuli mu binnya gade bisigadde buli omuyesa miliyoni 5 zebagamba nti Uganda is a failed state mbamubi abatulaba bakitegeera buli omwapozi ng'engobera yaabwe erimu ekibugu naye baba balaba ati ekyo tetujja kigenda wala ekintu kiganye naye n'olwensonga nze abantu bagere ne bansubira kubanga newoba omusajja musiraamu ng'oyagala kuwasa oyagala kuwasa mukazi musiraamu bwakubula imaamu akuwoobwa na muzikiti era alina kuwa mukazi abantu batuleke muzeeyi bamute okusinza ku kyeyogedde akulaga ndi nze nkooye biganyi kakati kyemunagamba nti gavumenti yasigaza kati okutambula kwe yatambula kuliko corruption wooko kwaggwera wa ate corruption wooko n'omulwanyisa otya nga abawaka be bali mu kintu ekyenguzi abantu abatannabana kumanya nsi bwe yaddukisibwanga abantu bomumambuka bayinanga amazima mangi nnyo gavumenti ezasooka era bwe wagendanga mu kooti wadde nga bakugjeeko beiru nogamba okufunye beiru ya miliyoni 5 bwe babanga bakutanga omusango ogusinzi sente zo waddangayo nazo beiru exactly sure ombulidde kapya sente za beiru mulina kye mubimanyi balina zitudiza sente za beiru omusango ogusinze genda bakuwe sente zo wano olututa tugamba leka tetudda mabega olukutobolooza bagenda kuddamu abuze kirumira bana omaze amaanyi akombadde sikalu abantu abamanye eggwanga nze kyesigenda kulekayo okusomesa nsi eno tekisoboka abantu bayige bategeere nina n'ekintu nga tumaliriza ku Pulezidenti Museveni kuba saagala mmuddako ekintu ky'emmengo kuba luli kyaliwo nesifuna kadde kajja kusomesa bantu naye njagala nkazingirekawo kubanga yakugamba nti emayiro akayenda 8 aka Buganda tekaliiwo Museveni exactly buddayo ku spiiki bagenda ne babalimba nti Buganda erina mayiro 8 guwajja naki ngakulembera wajja naki wano era ne babu yakakugambye naye mumwina ebintu abantu bagenze nendabanga bayombesa babu ng'avuddeyo ku nsonga ye n'ebinyiivu bye yalabye kuba babu munene nnyo mwenaare nnyo ate kaada munene nnyo yaliko minisiteri profile ye bwogenda ogijjayo mwenaare munene ate nendaba abaana baffe aba National Unity Platform abantu abo abazeeyi abavuddeyo ku lw'ensonga temuddayo kubavuma gavumenti tewambibwa bali ku opposition bokka no n'abalimu munda 40% babeera mu gavumenti bakulyetingawo 60% be free abavuganya gavumenti babu yavuddeyo n'akugulira ebintu ate byabadde bikulu nnyo ensonga gye yasinze okusimbako n'akugamba nti bannansi tetukyalina bwogerero bamutiisatiisa mu nsi yaffe naye yenyini yagaye bamutiisatiisa obwogero yabuyogedde naye kati ayonganga eyasa omuntu exactly kyokka ng'ono n'atugaziwe yatasembuse wasekikube lw'emiyaga akyayitamu nemundu n'emiggo gyavuze mu kalulu ke twavuddemu akaerosi kakati njagadde nkwongere ensonga eno njigguse bulungi abantu bagirabe nti yakulaze n'akugamba nti waliwo ekintu ekisinza okukosa Buganda ne Uganda kiri eki kimu kwefuula bakuŋŋaanya banoonyi ba bubudamu okuva mu mwaka gwa 1905 kubanga bali abaasala nalabako ku statistics mulina akantu mmwe kyemutannalaba
nti abanoonyi b'obubuddamu bwe batuuka kuno bafuuka baaku. They became citizen. Exactly. Kati ate oyo citizen aba agenda kwefunza buli kintu agenda wane butologo. Kakati mbadde nkuleetera nti ak'omwaka gwa 5 ke yakugambye nti mu 1884 ku 1885 olutuula lw'amawanga agaali galina amatwale mu Afrika lwe baatuula basale ensalo zino. Naye bwe baasala ensalo baazisala mu nsala nga si yaabwe esimbu nga teyagaliza bu Afrika mirembe. Naye entalo ezizze zibaawo fe Uganda twasammukirwako mu myaka gya 5. Abajja mu myaka gya 5 nga si bannansi ate kati bamaanyi nnyo okusinga ku abo abaazaalibwamu mu gya 5. Ekyo badde okimanyi? Baliwo nobakakyadde babu yakijjeeyo naye mwe ne mutakigoberera kuba wano abaasinga okujja twafuna abatuusi n'abayima. Bajja buzi waniwo babu yakijjeeyo naye nga mwenna temusobola nakubiku abawutu bajja buzi. Babu yabadde akireeta mu history naye nga ndaba abasinga obungi bakibuusiza ebyafaayo temubitubulidde baagala kwogera bya Museveni ndowooza bya munju naye akujjiddeyo nti abantu be tuli nabo si ba munju buzi. Ekyo babu yakijjeeyo era kaliko dyako omululu gw'ettaka ne bwe gususse ate nga abagoba bantu kika kimu. Omululu gw'ettaka ogwo oyinza ogwogerako naye omululu gw'ettaka ate gwo gwasuka kubaffe okuva mu 1989 83 paka ku 1990 tewali mulima tewali mulunzi wanti yali alina ttaka wano. Tewali. Omulimu gwabwe gwali gwa kunoonyanga wali muddo. Nomadic pastoralism. Exactly. Nomadic pastoralism. Nga tebasetolinga mu kifo nga batambula. Era President Museveni ettaka lyayogerako mayiro 8 akenda aka Buganda lyeryo abalunzi lye batuddeko. Gye babawa Kyankwanzi lijja ne lisala ne ligwa engoma bwe liti ajali tetumulage maapu agamba nti teririwo mayiro akenda. Fe abamanyiwe kali tukyassa akenda nawo manyiwe kayitira akenda nze ngambye atugambe tukamukubire maapu kubanga ye kennyini yavaayo n'akakasa era akenda ako ne kaweebwa obukiiko bwa district obugaba ettaka bwa Land Board. Ettaka eryo liweebwa abaki abantu balikolereko kye bayita public land ne freehold land. Ettaka lya bika bibiri. Tulina public land lyeryo ettaka lyosaba okulizingako era ne muno Mubende walina weriri era wano Mubende lye basinze okunenyeza ntambi oyo nti yalitunze bakakuwa ekyokulabirako waliwo wali ekyampisi mu kibira eryo ettaka lyebata public land weriri ye ntambi waliwo ebigambibwa mbu yasalako n'awaaka mikwano gye balimirayo kasooli. Ettaka eryokubiri liri Butologo nange baali bampaddeko yikezi kusimbayo Kalitunsi ngenda otuukayo nga Kalangwa abagamba nze wano si bya Kalitunsi. Kalangwa yali wamba mayiruzi ekazi ziri mu 9. Kakati ati kyenkutegeeza kimu naye nga wizi Kalangwa okubeera ne public land ye wane bwaffe abalunzi okuba n'obwannannyini wano kyekyafudde Buganda okuba nti ate ffe tusinga obulunzi mu nsi yonna eya Uganda. Ekyo badde okimanyi? Obubbi bw'ettaka obuli mu Buganda bwafudde Buganda okulembera obulunzi mu Uganda. Nti ekyo business gye tukola ya bulunzi naye gwe ewoyinayo meka bagamba nte kubanga Buganda basanzeemu ente 3.5 mu Buganda. Northern region neba n'ente 1,000,000 ameka ffe tulina busatu. How comes? Mwankole basanzeeyo kakadde plus mugende mu animal census animal census enewedde bwe mubeera n'ebitabo muti mubikola ki ekikukonfaminga
nti ekibbattaka kyasinze mu wano mu Buganda. Muli balunzi abaddi Abaganda omuganda omutuufu omuganda omutuufu atali musiraamu alunda mbizi era toyinza okusanga Abaganda ababbe nti batono Abaganda basinga babambizi kuba ze bamanyi ze balunda n'olunda ze ziretolondaawo balina n'amagezi gaazo okitegedde era ffe mu Buganda omuganda bwe yagala omuyiga obulungi asobola okukaaba amaziga ng'akakoko ke tekasuze mu nju naye ente y'emiliyoni y'ennyanga esuze ku muwogo atagifaako ekyo agirumira nawe leka tokuba nnyo tokuba lekaleka ente y'emiliyoni nnyo esula ku muguwa n'atafaayo akakoko ak'omutwalo ne kasula ebweru n'asula ng'akulungutana kasuzeewa banaye kasuzeeko eyo netukanoonya kyekyaffe ekyo kyetukuliddemu kakawooza n'ensobi eyakolebwa baani abaddukanya ensonga z'ettaka abavunaanyizibwa ku lands be batuufu kubanga nakyo kirina okwekennenyezebwa kubanga bwe tuba tumaze okulaba nga mu State House ewa Museveni enguzi eriyo ng'abafamire ate be bajjuddeyo ekibuuzo kijja abafamire mmwe muli enguzi abantu balina okimanyi omutawaana gw'ensonga z'ettaka Museveni ne bw'amala wano emyaka 4 Katonda amwongedde n'obuwangazi bwa myaka emirala nga 10 ne bw'amala decade ey'enkumi ebbiri tasobola kumalawo buzibu bwa ttaka kubanga talimanyi naye kennyini lyayina yeekebera enfuna yaalyo kakati njagala okutegeeza ku nsonga eyo ey'ettaka ogimanye nti endagaano gye tuyina ey'olwenda yagabanya ettaka eryo era erimanyi bulungi ndegedde kabaka bwe yakuwanga bwe yaddiranga omusajja we ng'akuwadde ku Mayiroland kwagirangako etteeka ndoteekwa okulimirira Mayiroland eyo kati mu kulimirira Mayiroland nga tosobola kugimalako kyova wafunanga bano abantu aba bulijjo n'omuwaako ekibanja apangiseeko ekipande kaakati ne wajja embeera nga owannannyini ttaka talaba bwafunamu wa kibanja kuba paati gy'omuwadde ogifunamu otya ndegedde olwo wajja etteeka lya busuulu n'envujjo erya 1925 Museveni yasanga wakaaba tewali nga tugoberera etteeka eryo waliwo eyakaaba nga bwe tukaaba ku mulembe gwa President Museveni tewali lwaki toddira Mengo n'ogiwa obuyinza bwali ku ttaka Mayanja nga kyatukoze andi kati ekizibu kye nkugambye era nakyo nkizaayo nti okubudamya abantu mu Buganda nabadde ninawe entunulano n'eŋŋamba kalirawo okubudamya abantu mu Buganda kwe kutuleetedde ebizibu kuba Mayanja yabadde ayogera Katikkiro wano ninnewuunya n'okwewuunya mu nsi eno Mayanja nagamba ffe ng'Abaganda Mayanja yabadde Omuganda tukkiririza mu Baganda abawa Kabaka ekitiibwa ne tukkirizibwa mu Bannarwanda abawa Kabaka ekitiibwa Mayanja ng'omutyoboozi w'Obwakabaka tetuyinza mubala mu Baganda ye yajja atya mukimuti ekimwerabidde kuba taata wa Mayanja ajja ne Apollo kiva e Bulaaya nga mubuulizi wa njiri Apollo kiva e Bulaaya yali mubuulizi wa njiri nga taata wa Saamu Mayanja mwetisi wa migugu gya kiva e Bulaaya ekyo baatambuliranga nga musajja mulundi Bamayanja amenyeyo bajjajjawe basatu abaziike wano Abaganda tebabeekwekamu obulombolombo okulaba mu nswankula tukugamba bugambi nti tambulamu ng'Omuganda enswankula tize kirumira ndi mutabani wa Kasimu Kasule ndi muzzukulu wa Ibu Mayanja paka lw'otuuka gy'olaga amenyeyo emirambo 3 egiri kuno. So the question comes to you Mayanja. Tubuulire bajjajja era bw'anaayongerako nze nja mukuleetera. Okyamwina mu paati ave ku Mengo akole bimukwatako naye ate nga naye alina obuzibu nti bw'anaaba tavumye Bwakabaka ate naye omulimu tewali bamuwa kye bamuweeredde kuvuma Bwakabaka kumalawo saanya destroying
kati kyalina okukola ekyo ekitiibwa kozi yasinziira Luweero n'agamba ebya Mengo ayina nekiyayogedde n'agamba wano Mengo ewaffe e Buganda tetubeera na bakatikkiro okuvoola kyenyo ekinene kyamanyi ku Mengo kuba kitaawe bwajja bwatu mu ngeri y'empolampola andi onsimyewoko katono gamba weeko katono bwajja n'abeera wampisa nnyo Abaganda ne bamwagala taata wa Mayanja ne bamuwa obuvunaanyizibwa e Mengo kyobulaba nti kyayanguyirwa ate Mayanja Bwakabaka we bwaddawo ate naye okulowoozebwako nga kwabo abaali bakolera Mengo olwakitaawe kumbe baleeta Basebajja okwota basinga bannannyini mwendaayo golaba ekitiibwa kye twabanga nakyo Mengo kye kikyaliwo ate abakisenga si kabaka nti kabaka bantu abeetoolodde Owekitiibwa yejali Owekitiibwa Mpuuga yejali Owekitiibwa Mpuuga nga musangana waka kati kabaka n'abuuza ate oyo Owekitiibwa yavuddewa mu bika by'Abaganda Mpuuga beddiraki kalegekeera ye Mathaasi Mpuuga Nsamba ye Mathaasi Mpuuga Nsamba Mpuuga beddiraki lyajja litya mugamba dda nnyonnyole saagala okitegedde ate no mbadde sikegendereza muyina ebintu byemutawekitiinisa erinnya lya Mpuuga nirimanyisa ki kuba tuyinza oddibulizeeyo nga lyeno bunyolo liryokowe nnyo ayajja nnyonyo kwa Nabbanja oba mulayini y'abengabi mwe muli lino n'empeta n'enzira annyonnyoli kuba ye agamba Wangabi Nsamba alumbe naye ate Mpuuga lijja litya ye lino waliwo omulala aliyina nze nno nkubulidde olwaleero tulina obuzibu bw'eggwanga obunene ennyo ekisusa obw'omulamuzi obunene nno ddala tukkirire ewammwe waka mu National Unity Platform President tabaddeewo bwe yakomyewo yatuukidde mu kususpendinga oba extension sijaga suspending extension of vetting MPs abanakwata card abanabafulaga beyala card ya National Unity Platform naku paka 15 yasembezaayo kuba tubadde tutandika 2 mu 8 guno obanga tumalanga mmeka kati yayongeddeyo mpaka wa 15 exactly mutuufu okukandaliriza kuno abantu bagamba mugenda tuukowa abantu kaadi boolese obusungu mu biseera nga wakalulu katuukidde ddala batukose ekizibu kyaffe mu NUP si bifu kutunula mu kamera kakulu ebizibu byaffe mu NUP si bifu kiki nti oba kirumira bwoba tufunye bwa kansala nti olwove mu NUP ekizibu kyaffe kununula ggwanga kubanga kyekibali ku mutima kyekituli ku mutima ayajze mu NUP ng'onoonya kifo oli mu kifo kikyamu olutalo oli ku kaadi ya Kampala walisali mu Malende ne Luyiri ate era naye okujjako naye mpozi saagala nnyo okukiyingiramu nnyo naye President Robert Kyagulanyi Kyentamu akitugamba bulijjo ne tukisomesa abantu our problem si bifu problemu yaffe Luyirika yakuteba buloga abasinga bali mu kwogerera Shamimu kino ate nga yadda Luyirika bw'abanga ebintu nakugamba ekizibu ky'eggwanga kino kimu ndi Museveni yatuddiza obuyinza bw'ebibiina naye n'atatukkiriza kusomesa bantu ebibiina bitambula bitya kubanga nze bwe mba nvuganya naawe within the party internal politics siri supposed ate kwogerera bubi okitegedde kuba bujja ku kyenkyanga party tempadde buvunaanyizibwa tempadde kaadi naye ate nga nina okunoonyeza akalulu bwe mba nakwogerako bubi tuba tukyakwatagana nti abantu tebasomeseddwa internal politics abeera atya yali amanyi kijja cause opposition kyokka
ate kibadde kingi nnyo ate uwe kyasusse ne kiyitawo ate by the way vetting ya parties zonna mu nsi yonna party ki mu nsi yonna ina vetting efaanana eyo NRM menyerayo nga bayitamu eyo process simanyi kwatero soma ku ebintu byebifere temubiraba bano bafere bino bifere afere exactly nkuwa ekintu kino kimu nti party toyinza kugisasula tosasula mu party ng'ogenda okwesimbawo lwaki ne babakolese ne bagamba nti waffe ogenda okukima kaadi kitegeeza there is a certain group bannannyini abakifunamu bemusasula okujja kikoleramu sooka osasule aliyo memba mu pate eyo mpulira kipya nze mbadde manyi enkola ya buli kya bibiina neva chamisa simanyayo pate emu mu nsi za Africa ne Kenya saalabayo ndi musomi wa bitabo kati ate Kenya ekyayo ekyenjawulo kirala ate Kenya erina kiyali ebulako katono nnyo okufaananya Uganda nti wani waffe tetusobola kufuna kwegatta kwa bibiina nga bijjako gavumenti tekisoboka okuva ku mulembe abazungu nga batuta nga tukyayina palamenti gye bayitanga liigiko n'okutuusa kati ebibiina tebisobola kwegatta kujjako gavumenti kubanga ebimu bikuliyetingibwawo abali mu gavumenti exactly kaakati ekisoboka ku nsi wano if it is on regional level nga bw'onoogamba nti Northern Region bwe yajja ne yeegatta ne Muteesa Abakabaka yekka Obote najja afuuka ki naye ekibiina nti Mpuuga yakoze ekibiina ogyo kigatte ku National Unity Platform gye kisoboka PFF ekyo kya Robert Kyagulanyi Ssentamu kwegatta n'Empuuga n'agatta Baguuni ekyo kyenkana n'akabizi okuyita muzikiti nga Abasiraamu basaala ekyalema kuyimirira kubanga ebigendererwa by'abano birala si bya ggwanga omutima gwe bajjiddemu tusooka ne tuva kuswala eswala esooka kuyimira n'emikeeka ne girongoosebwa tusobola bazze naki yo oyagala okwegatta nange osanze nina edduuka oŋŋambe leka twegatta oleeta ki Mpuuga na mutwe bano baabano bubiina obuli wano waliwo alina oleesa eki okigatte kuzaalibwa oba toli mubbi mpuliriza bw'oba oli wa kibiina ng'ogenda kwegatta ku kibiina kirala wano ojja n'omubaka wa paalamenti ojja ne numbers oba ojja ne regioni kati DF esingawa woyagala aye n'olumala okikola bw'ati ensonga esooka twegatte ekyokubiri obuzibu bwabwe olumala okukikola kuvumirira Kyagulanyi oze kwegatta naani ku bonna Kamiliyoni omulaba Kamiliyoni yajja nga azze kwesimba Kampala bamuwa gundi omugamba otugambye ovuddeyo ozze mu NUP wakubira Museveni oluyimba lwatubonga naawe genda otukubireyo olumu oluvumirira gavumenti ya Pulezidenti Museveni ojje tukuwa ekifo awo yamerera entondo yalukuba oyamerera entondo mu politics mu tuyita kungulu tuyita kungulu kakati waliwo era akantu niwagamba ebintu bya Pulezidenti Museveni abasinga temuyinza nabitegeera singa otunuulira kyakugamba yabatuma wano bonna bonna n'abagamba mugende mu Buganda musomese abantu muleete Buganda for Museveni buli mubaka wa paalamenti n'aleewa miliyoni aga 5 buli mubaka wa paalamenti ali mu Buganda region bamwe miliyoni aga 5 atwalira abantu ategeke Buganda for Museveni basale nti abantu balye noza kibaala bakitujyamu nga yevaliyo yapo okudda ku Museveni naye bwe bakomyewo era bino ebintu bisesa bwe bakulaga abantu be baleese nga be baagala babeere bafulaga beyala mu Buganda region ekyo saagala munkwate bubi nti ndi musajja musoseze genda maaso njagala munkwate bulungi ekyo kituufu leka tukigamba abantu njagala nakyo mukitegeere nti eri mwankole walabeeyo Omuganda kyayeesimbyeyo tewali
Walengere no wano yatugambye tayagala kulaba ku Patrick Nsamba, tayagala kulaba ku bayita Flavia Nabagabe, tayagala kulaba ku Mida Rebecca Segona, tayagala kulaba ku ono vice wa Fegundi. Abalimu Basejo Rusenyonyo tayagala kubalabako, wano yatugambye ayagala tuwe nantukunda ekasanda azikwawo. Nikugamba abantu simanyi bwe mugenda miyaga natuwa Lwashande miyaga mugende muwe Lwashande kuba tatawase kikuba omusajja n'omusajja ngere nakanu tatawase kikuba omusajja Buganda ng'ogyeko omusaayi gw'omuki naye bamugamba naawe ovaawa egomba mumanyi ewazaliwo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu chairman waayo Ambrose kati nkwongera n'ekirala wano ewaffe Mengo constituency erimu Obwakabaka gwe baleese omumanyi Katongole Singi omuyindi naye Jogo balirikomyawa mu Buganda. Nja kuleetera wano lisiti yonna ngikulage eyafulanga beera ba NRM nja kwewuunya ensi bebatadde wano ewaffe mu Buganda kakati tugamba ate onzijukiza ekibuga batugambye ekibuga balesewo gwe bayita Desire Muhoozi ewakiso bamuyita Kayesu Kayesu Nankunda Makindye Lolene Kayita Kyadondo East Talemwa Christopher Entebbe Shaka Stephen tekuli n'omu Buganda for Museveni mugende mwekubire mu ngalo mubawe Mwanyi Terimba kumbe kubega onyitegete Mwanyi Terimba kumbe kubega erimire kubanga amaanyi agateereddwawo mu bintu ebyo twali tugula tutenga agakati fe tulina ekizibu kimu wamwese emitiya naawe siwenga kibedi President Museveni bebu kati President Museveni yategedde abadde amanya Abaganda baasiruwalidde ddala paka ku ssaawa ekoleki paka lwe yategedde nti wakyali aboogera abagezi tetunnafa tujja kulabulako betulabudde abanaawona bakoleki abanaawona eryato baliwone akati ate yeerabidde nti enkola ya Kyagulanyi eringa ya ssabo essabo liba litya essabo oyinza okulokoka n'otwalira pasita embogo n'azookya naye Lubaale asigalawo bulijjo tebamwokya ye ani akuli bwe batwala okwokya oyo Kyambugo Lubaale akoleki zegirumira tisokoleke bwe baya abasajja batugamba leka tubyokye biriwa kakati abayo kyaki wamawe abantu naate nga buli abagaba babyokyeza bikaabye kalisaka akwogerera bubi balokole kuba ensonga erizo tukola obuki nedda ngamba abatera okubyokya nze bensibiba bya ddala gwomanyi lwaki teri pasa agenda mulago kuwonya bantu magulu gakutuse ebyemulago bya ddala wakalaba ebameka genda ku musajja gwe babwatudde okugulu omugale nijja tugenda je ng'atambule olabe ensi eno egoberera obungi ebyemulago bya bino ebyeno byakugira nagweri tebagamba ono kakati eryanyi lyayina bya ddala kati eggwanga bwe litambula mwami Kirumira olina ekifaananyi kyonsiigidde ate mbadde nno sikyegendereza ku kintu ky'abafulaga bearers bano bakikoze bakigenderedde kuwamba Buganda twagyeko Kiviiri Egomba ntuteekako ambulozi yoba yennowaga mwekubire mu ngalo Egomba awo wano baleese omusajja yavuganyiriza kakugambe bammya akalulu Mukimbiri Ronald taba Muganda musajja ne bawa Rubina Lwakojo ne bamma akalulu muganda wa Kyagulanyi Ssentamu oba yaani bakawa Silivia naye ekiboga wano ekiboga baladdeyo mutabani wa Sali Musale muwala wa Sali Musale gwebakasa ndayira mu Katonda ndi musajja musiraamu sinywa ekiboga negomba ayinayo kijja iriza negomba Mwemaddu akulembera town council Jenny Kalumba bagamba mukyala wa Sali ekiboga bakugambye
mugende musuule ono omwana omuwala aliyo gundi ono omwana aliyo owa National Unity Platform omuyita Kaya aziikwa ebukomero muwe ono muwala wa Muhoozi gwe baleese embabazi muwala wa Salimu Sali asajja nga kati mmwe ekintu kye bazimba that dynasty bwe munaaba temugitegedde mu nsi eno bisigadde tugenda kunyiga bunyizi naye nga tetulina kidda era ntunuulira Buganda naye nze kyemmanyi kimu okujjako ki oba ki ng'okujjako kusaba obulamu naye nze ndaba gavumenti ekyuse but with blood tegenda kuba succession battle si ya mirembe tetugenda bimaliraawo bino okuba mu kusimba damulira kyazimba mu baana ba ghetto tumalize n'ekyo simanyi oba muyina kimulaba akolayo ki bagenda kukuleetera ekyali e Rwanda kisinge n'ekijja okulaba e Uganda sokoleke damulira ekimututte mu ghetto n'atwala abaana for skills babawe skills z'amagye mu ghetto simanyi oba mubirabo tubiraba nze obutambi mbulaba ayogerera ddala oluyayi damulira oyo actually damulira nze nali manyi namukulu mu police simanyi bamuteeka ate ne basitula ne President Museveni ne bamutwala mu ghetto mutunuulire eggwanga gye liraga abaana ba ghetto abo bagenda bakola ki kaakati awo nze naawe nze nkubuulira kyogereeyo kigambira nnyo eggwanga twali kye tujja kusirikira naye otuuse ku seri training abaana abatayina actually abali disseparate exactly abatayina family kuba abaana abasinga mu ghetto tebamanyi family gye oyina by'obatumye bakolere olw'okubaawo okwo naye eggwanga liri mu position ate abaana ba ghetto bangi bw'ogatta ghetto ze tulina muno owezaamu abaana natunuulidde Damulira akubye olukuŋŋaana abaana balina bambazza yero aba ghetto skills z'obawa bagenda zikozesa ku baani bayirawe nnyo ekintu kye mutannaba kulaba luli bwe twabanga tugenda mu kalulu Museveni yatendekanga abaana emutwalo mulamba babayitanga ba crime preventers naye yatendese baliwo the question is nti yamaze okizuula nti be batendeka baba bajje mu banyigirizibwe babajje mu banyigirizibwa ate what next bagenda kuba even babeera na soba ng'okukuba omuntu agamba nedda si kya buntu kati bagamba katuleete ab'ekyayi katuleete abakooyi abasalawo batuuse ku bayaga era emiggu ku luutu eno ogenda kulaba abantu nga bajjeeyokya kubanga ne bebakuba si baakusirika kubanga ne we bituuse embwa ne weba teruma kasi oginyigiriza mu kasonda yeekamba nekuluma ebutereyo teri munafu ate kye beeterabira kimu nti teri gavumenti gye bawambanga erina busaale buli gavumenti egwa n'emmundu zaayo nkunyumizayo akoobote kamu obote okudduka okuva wano bamukukusisa mu nnyumba ya musajja yali amukuuma ey'omukuumi we naye okuva omukuumi we bamutuuse ejjinja yadduka n'emmundu egi endala zonna yazireka wano naye emmundu eyo era yamuyamba nnyo ku nsalo kuba atuuka ku nsalo ng'ayingira Kenya ne wabaawo omusajja ataali mulukwe omusirikale yali amubuuza ebibuuzo bingi ne bamutujja essasi oli obulamu bwe bwakomaawo ne bayambulamu ebyambalo by'amagye ne bayingira Kenya nga basiviliani n'emmundu zonna zasigalawo eyo hisitole bamumanyi emmundu teyina nnyo makulu ogula ebyokulwanyisa kolera abantu bakwagale tonyiga kisenge mujja kulimira eddagala ololo ekintu kiriyo lwakubandi kyetwafunye kimu nti omuntu aweddemu ensonyi niwaba muganda wo ng'afa bw'oteekayo engalo aziruma muzikiriza okuva gye twatandikidde basebo ne banyabo mbasibulire wano obudde bwebwo Saturday drone bwetyo bwebeera tubeera ne Mwami Kirumira tuba tukubaganya ebirowoozo kubadde mu wiiki ennamba saako n'ebyo ebiyinza okuba nga bitubadde bituyiseeko ebbanga libadde ddene nina okukkiriza nti tugenda kudda ye puroguramu y'olwokusatu mugitandikadde
buli kimu kyaggwa programu y'olwokusatu buli kimu kyaggwa bana benaali mubazeeyo bamazira nti okubye babbye kati programu bazisuddewo bagenze bonna ono nakazi bwe yabadde akyaliwe bwe bamugaye nti wakabba enagawa ekansiriki so muzikirize mbasibulire wano administrative kambireke muzikirize mbasibulire wano sabata 10 musala abankumire tugenda kuddamu omulundi omulala abaana ababeera mu comment section especially ababeera batulaba live bambi mutekenga message wansawo nze nzira nazo nina abakola byonna naye ndi controller wano musobola wa message zammwe nesobola kubanga tuzisamu ne tuzisoma atakubira musala wakwe lera abadde ku kamera ate mukama waffe banene tu Joseph abadde ku kamera ye mukama waffe anatugamba tugate mudda muyitewali omwana ddolo yabuze yasuza akola so abadde ku kamera lero mukama waffe naye abantu batusabire tunule eggwanga emessage yaffe etuuke nga gye tugisindika bayiba ekyo kikulu baleme tulabiramu elementi tuli wano kubala byakulya message etuuke gyeraga nze ekigamba nnyo abantu nze sijjangako mu byabufuzi kunoonyaamu mulimu ate nze kimpa amaanyi okujja lunaku kukola kwe kubiteeka tojjukira okunkubira n'ombuuza ndabe tugenda mu mutwalo ati nze olune lutampa ssente kitegeeza ekyanzi gyewaka message ya anti we transform to inform yeslogani y'amawulire masibulidde wano